nga tukyali ku kivulu kya Shiba Kalungi neyanza concert nga basobola okuba ate nga etambula. Ekivulu kino Lugogo eyo nga kyasobola okuba ate nga kitambula bawagirira ddala era ne balaga nti omukyalo ono Shiba nti amenye ebyafaayo bya Lugogo omu ku bakyala bakyasinze. Wabula ekivulu nga kigenda mu maaso waliwo omuyimbi gwe bayita Topiki Kasente. Topiki Kasente ono yali ku stage n'agwa. Yali amanya akyali ku stage ebintu tebyatambula bulungi we yagwira ku stage. Okugwako abasinga baali bamanyi nti kabadi kubanga n'emukono yabadde agudde ne mu kibuga Masaka bwe yabaddeemu yabadde agudde omukulu Topiki Kasente. Wabula Topiki Kasente tumufunyeeko nga nnyonnyola ensonga zonna n'embeera gye n'alabye ku Topiki Kasente ayagala kukola ebintu ng'ebyakabako ebyokulinnya ku ntebe bye byamuleetedde embeera eyo. Omukulu Topiki Kasente uno ng'atunnyonnyola byonna nga bwe byabadde. Topiki embeera ng'era bw'ogiraba luvannyuma lw'ebintu byonna n'obulumi lwe mbadde mpulira mu bulago ne mu kifuba baŋŋamba luli ne baŋŋamba tosobola kuba nze nali mmanyi nti bino nze ngudde byaffe bino bya kimaafiya era teri bya ddwaliro biki teri bya medical naye bwe nabadde nkaabamu obulumi awo ne baŋŋamba lino gendako muki mu x-ray ensinga ngambye ba erina gondi ya straight bagai nti yafuuse nnyo straight egumba nti liri nnyo yafuuse nnyo straight so like nina balina oddirekako support libe nga liddayo mpola mpola mu support yes wano emabega wano era bw'oliraba wano nange bw'alindaze nga ndiraba liri straight nnyo ng'ate omuntu yenna spinal cord ye mbwe erina okubeeramu kabendi so kati mostly ekyafunye obuzibu ly'eggumba ly'ensingo lino kuba nakubawo ki eno gondi so nangamba kati tugenda kufuna support y'ensingo ekintu ekikwata ensingo simanyi bwe bakiyita mu lusawo. Yoyo nno Topiki Kasente eyagwa ku stage ya Shiba Lugogo yagwa bubi nnyo. Topiki Kasente akyatunnyonnyola abadde balowooza nti stand agambye omuyimbi ayinza n'okufiira mu mbeera eyo mmwe nga mumanyi nti stand teyali stand ebwa jone ndizo si biwundu bya pasita Bujingo bino byo bya ddala okuguluko kwazimba kuno okuva eno wansi ko kunuma ebyaddala kuba kati muno mu hip bwe mba ntambula ndowooza engeri gye nalinnyayo obubi muno mu hip muno bwe ba ntambula mwe musinga okunkaluubiriza so bwe mba nninnya bwe nti mu hip mpulira obulumi bwe nti muno mu joyinti eno eya muno. That's why kati nze bwe nagwa ku lw'omukaaga saakitwala nga serious suppose ffe tuli bavubuka tuli bagomu ku lwokutaano so enkeera ku lw'omukaaga nasalawo ngende nnyi kuba Shiba ye tubadde tulina okumaliriza olutalo luno tumuteeke ku holiday nga mazima ddala tumaliriza omukolo nga gw'amaanyi so emukono bwe nagezezaako okuyimba ndowooza bwe nalinnya bwe nti nempulira pain natandika okugiwulira ku lw'omukaaga ebyaddala muno so pain njirina nnyo mu kiwato muno ne mu nsingo. Omanyira ikwe tuba tuyimba ku stage balina spotlight gye batambulizaamu omuyimbi so kati bwe baginkuba bwe bati nali simanyi nti eno stage eweddeyo so nalinnya mu bbanga nange nali simanyi so spotlight egenda okunvaamu nalinnya bulinnya kuno okulu kwange kwali futi kwalinnya bulinnya mu bbanga yesu kwe kugwayo naye nange kenyini nasooka n'endowooza oba mmenyese naye Mukama Katonda w'amaanyi eggumba teryamenyeka. Nze siri mu bya stanti kuba stanti era si yeyandeeta ate abantu tebawuliriza stanti abantu bawuliriza ndongo ate munange kye nategedde ekirala Uganda omuntu asobola okufa nga mulowooza asaaga. Yoyo nno Topiki Kasente eyava ku stage ya Shiba n'agwa bubi nnyo. Topiki Kasente agamba nti yeewunyizaamu embeera eno gy'alimu tewali muyimbi n'omu yamukubidde kasimu ne yeewuunya n'agamba ate abantu ba bulijjo be bamukubirako. Topiki abantu ba bulijjo basinza okumbuuzaako omanyi abayimbi n'abayimbi tetutera kwagalana abayimbi n'abayimbi tetutera kwagalana so naye abantu ba bulijjo abantu bange famire bankubira amasimu mangi nga bamwamba oli otya owulira otya so neyanziza nnyo ate era n'ekirala n'obuyambi bwonna bwonna oli bw'aba asobodde okumpa
naye era nabwo mbwebaza nze Kasente anti tojjukira kati akukeetaaga okubaamu weetu bino byonna medical bills ziveewo kubanga ebyaddala era siyimiridde nange sijja kubagamba mpoza ate Kasente wammwe namalayo nnyo namalayo naye ate mmwe mwamalayo baboosi bange mwabawagizi nze ndi mu music industry era nze mukwano gwange ono Balusi obedda ngamba bakugambye toyogera nnyo nemugana nesewo bana abantu ate tera tulina okubategeeza so sisiri mu federation kuba federation saakitegeera kiki baali bazannya nze ndi mu music industry era music industry nze yegenda okunyamba nze sigenda kulinda president wa federation kunyamba music industry abawagizi kubanga era ate era abawagizi bano be bayamba ne president wani wa federation kale sebo ye mukulu oyo agambye abeebuuza nti bwe yava erugogo lwaki yagenda n'asooka okulaba omusawo kuba yagenda erugogo n'ayimba n'agwa ku stage n'adda emukono no yali agudde ne Masaka bw'atyo agamba yali alina okumaliriza olutabaalo ne Shiba ulira mukolini ng'oteera wenagwa muprosi nalinnya mu katebe nempulira peyini eno kati peyini ate nali sisobola kwewanirira nengiziramu nenkola ki nengwamu naye saagala nkulimbe obulumi bwo natandika okubuulira enkeera ekiro kiri ekya Friday kive ku kati ku makya mbeera nga mpulira obulumi mu nsingo naye nga sibufaako nga ebbwa kuba kuguluko kwazimbirawo nebbwa jjuliraba jjulya kuba ekintu kyansalawo ekiti ku kugulu ng'ekikolokota Masaka era neyongere nakugambye guno Shiba yabadde ali ku shoyi yagenda okuwumulirako kuba mwenda mukimanyi nti maama kaki kali munda so twabadde tulina okufema je gali agalina okubeererawo ki ne tumutuusiza ddala omukolo ne kuggwa ne tumusindika ku holiday naye yoyo nno gwe bayita topiki Kasente